tulina obulumi olwaleero twali tuteeseteesa olukiiko lwa bannamawulire tutuuse okwemulugunya kwaffe obutali bumativu bwaffe eri gavumenti eno President Museveni ne poliisi ye. President yakeera ku makya n'atuta n'agamba eggwanga nditadde buli omu akole freely. Abantu bonna bakola okuleka abayimbi ffekka. Poliisi etufuukidde ekizibu. Oteeka ssente miliyoni 3 mu kivulu n'egyekiyiwa. Neggamba tewali mbwa, tewaliiwo ki ate nga ovudde naggulo wa Igipi bakukiri yalinze eno wansi ne baggaana. Ekibuuzo kiri nti poliisi ya wansi yesinga Igipi takyayina buyinza. President Museveni wayavuwalamu wateesa ne poliisi ejjeesolooze ssente nga bwekuleetera. Bw'obanga tokiriimu lwaki poliisi ekola kino ng'osirise? Eri mu kulwanyisa erwanyisa ani ng'olaba? N'olwekyo twagala ekintu kino President Museveni eno message ekutuukeko. Oli mu ddiiru ne poliisi wagituma oba ekola byayo. Poliisi tesobola kukusaba ssente ezisinga z'osuubira okusolooza mu kifo ekyo. Bw'ozibawa ng'olwo bakukuuma, bw'otazibawa nga bagamba tewaliiwo mbwa, tewali simanya anti simanya kitalizimu whatever, basoma amateeka nga lunaanaawo. Singa omutegesi ategeka ekivulu ebundi bujjo agenda gulwano n'embwa. Lwaki bw'obawa ssente ze beetaaga olwo amateeka gali gavaawo? Ki ekigenda mu maaso? Oba President Museveni tewatuta, tubuulire nti tewatuta. Oba wayiya ne poliisi basolooze ssente bagagawale tokyabawa musaala, ekyo nakyo kitubuulire. Naye tukooye abalala bonna b'operatinga freely mu kikubo bakola, mu wino bakola, abalala bonna bakola. Lwaki ku bayimbi ffekka? Ate nga tuteekamu ssente zaffe nnyingi nnyo. Twewoze neewole twakava mu lockdown. Buli muntu yenna yeewoze ssente okukola omulimo guno. Nze nina abayimbi abakozi 50 bankaaga. Bwe mbawa emirimu tebalowooza kumenya mateeka. Ekireeta obumenyi bw'amateeka ly'ebbula ly'emirimu. President Museveni oli musanyufu nga abantu bali eno batema abantu ebijambiya, kubanga abatalina mirimu bemubaggyeko be batema ebijambiya. Ba street vendors bagenda luddawa era bakola ki? N'olwekyo baneegattako abayimbi abadde batakola n'ababoodaboda na biki, eggwanga likulemye. Tofuna ebbaluwa enaggulu n'ogende wala PC n'akuwa ebbaluwa. DPC najja n'agaana n'akugamba ayagala embwa, ayagala ekimoloka kya faya, kubanga ebintu ebyo embwa poliisi yeziina. Kati munatera okugamba abantu nti muleete emmundu, kubanga bwonsabira embwa eyaze ekifo kitegeeza ojja nakuŋŋamba muyina emmundu ezinaabakuuma olunaku olwo. Kyakubiri bwe ngamba nti omuwendo gw'abayimbi gusukka tekisoboka, si kituufu. Mu kuziika wabaawo abantu 4,000. Sirabangawo kuuma abantu mwe bayita nti babakebera, sirabangawo kimotoka kya faya, sirabawo ambulensi, sirabangawo mbwa esooka kukebera wagenda kuziikwa muntu oba kulumbe. Kitegeeza kino kiriwo lwa byanfuna. Bamanyi olumbe lwa bwereere, kuziika kwabwe tojja kufuna ssente. Omuntu omubi agenda okutulisa bbomu, agenda okukola abantu ekintu, ne mu kuziika akikolayo, ne mu lumba akikolayo. Kyakubira ebifo mwe tukola ebisinga obungi mabaala. Lwe wataliwo kivulu era osangamu abatamiivu nga bazina endongo bali 100. Tewali kuuma mwe bayita. Lwaki ku bayimbi okujjawo nga waliwo enteekateeka oba waliwo ekkobaane eriga nti abayimbi tebajja kuddamu kola naye tubagaane indirect. N'ekibasi kyekyo banna emisoso gisusse. Muleke kulowooza nti omuntu ekivulu akyagalamu kawumbi. Gwe nojja oba oli DPC olyani n'ogamba nze ng'omuntu ombasooke bampeyo miliyoni 3. Kintu kinene nnyo bannange. Ate nga ze weetaaga okufuna. Ze weetaaga okusowaza ku mulyango zaayagala. N'olwekyo batubuulire basaana okuterawo omutemo omulundi gumu nti ffe okuleeta ebintu kuba be balina faya, be balina embwa, bagambe lumu nti ekivulu okubaawo omuwendo gw'essente bwe guti. Akisobola agenda akola, takisobola dde yalime oba agende munnaye mu bubbi. Bannaye kanjukizeemu abakulira security. Tiwoba oyagala olukusa osooka nova n'ogenda naggulu n'ofuna permission n'ekusindika wa KMP Kampala n'ajja n'asayiningako n'akusindika wala PC baluwa emugamba nti teeka yambako oyo omutegesi okuteekesa ebintu bino mu nkola. Ku baluwa eko ebintu ebisabwa poliisi y'ebirina. Otegeera bulungi? Bwe mmala okubanga maze okuva process z'abantu 6 n'entuuka wano nenkola netegeka show nesuka ssaawa emu, gwe nojja ku mulyango n'oleeta enforcement ejja okuyimiriza show
ng'ate enforcement gye wandireese yandibadde esobola okuteekateeka ekirimu n'ekiba kirungi abantu bagenda mu maaso ne show yaabwe. Ekyokubiri njagala kutegeeza mwami DPC oba mmwe basindika mu bivvulu nti omuntu ateeka show ya bukadde 10 naye ng'alina miliyoni 10 nga ye omuntu miliyoni 9 aba yeekoze kyebole. Bw'ova buvyeri tomaze na kugenda kukebera kiri mu show munda n'ogamba nti shene eyimirire nga tokyalina lulimi lw'owulira. Gwe ssebo kambuze mwami Kamugira nga DPC w'Ekibuye gwe tewazaalibwa tolina muntu akubuulira n'owulira. Wava buvyeri okujja kalenda okuyimiza ekivuto wayingira na munda n'ogamba nti nkiggadde n'oyita military ne patrol za police esukka mu 5 ezandize ne zitereeza munda kyogamba ekitaliiwo kyo negenda mu maaso n'ogamba nkiggadde songerako. Bannange tumaze emyaka 2 fenga abayimbi ba promoter tetukola emirimu gyonna gibadde gikola. Twakaddamu okwezimba okuyimuka gw'ovayo buvi oba kiragiro nti baggalewo ebivvulu. Bakama bafa batusingako bayimuse batulina abakulembeze ensi yonna bemanyi. Babitex bani bayimuse bazze boogeddeko naawe ng'omuntu naye oganye towuliriza. Bagambye kyoli mu kukola kiki ekitaliiwo nti nno walk through. Wandibadde ojja buzi n'ogamba nti nedda musooke muyimirize okusolooza muleete akuuma abantu bakole ki bayitemu. Ne gwe nojjala solution yemu yakugala kivulu ky'abantu. Mwagala twekyawo bwekyayi mwalaba abantu abeyambudde. Etayina solution yajja na problem. Mwalaba abantu abeyambudde lwakwekyawa. Bwana Iga ebivulu tuze tubikola okuva emabega yonna embeera teyali bweki kubanga twakolanga ebivulu ng'otandikira ku LC yamanyi abantu abali mu kitundu n'otuuka ku LC wano n'agenda ng'akugamba nti genda kati wa OC gende wa DPC ebbaluwa bwezi bwezatambula. Enkola yavaawa ti ate kati tulina kuwanuka waggulu ewookyola ate tujje nga tukka ate n'emitendera tebagikuwa kubanga bw'ogenda ewookyola gye tujja ebbaluwa kati waggulu emitendera gy'olina okugoberera wansi tebagikuwa. Bo bakugamba tukukkiriza genda okole kasitoba nakino nakino nakino. Ate bw'omala okubimala ebyo byonna n'obimaliriza bano be wabuuse wansi eno be bataakugambye nti bagendeko ne bakozesa obuyinza bungi okuyimiriza ebintu byaffe. Kati twetaaga okutegeera obuzibu buli bano ba DPC ne ba OC ab'ebitundu balina olutalo lwe balwana ne bakama baabo waggulu titutegeera kubanga wabaawo olutalo balututegeera. Bano balwanyisa President Museveni bagakusula gavumenti ye kubanga DPC waawano w'Ekibuye bwe twatwalayo ebbaluwa mu ofiisi ye yatugamba nedda nze ebyo sibimanyi mukolagane ne OCSID byonna bikoleko byonna ne tujja naye najja n'akebera ekifo kyonna kalenda n'agikebera bulungi n'azzayo lipooti nti ekyo kiri ki netutandika okusolooza. Bw'ate ye DPC n'ajja ku ssaawa 12:19 n'atayingira munda n'aweera oda wali ku mulyango nti kalenda mugiggale netwagalawo kivulu kigaaniddwa nga tawa nsonga taliko kuteesa ddala y'omuntu ki. Ekyokubiri ebiseera ebisinga ate bwe bamala okufuna ebivulu bingi nnyo byebagala okujja kuba kati wano kalenda kyawerebwa waliwo ekyabakusasa ne mayinja ne bakiwera ne baweera ekyawalukaga kakati naye n'ebivulu ebyakoze era basooka bwe batyo ne bajja ne bagamba tolina mbwa tolina faya tolina ki ate olumala lubbawa ssente ate olufaya ne zibanga zijjidde mu nsawo sente bwe zitajja tezijjangako bo ne bagamba ge kati kola faya erabise kakati embwa zirabikira mu nsawo kubanga olumala lubbawa ssente baga nti awo embwa erabise embwa ze ssente. Naye nze ndowooza abasirikale ababongera omusaala oba seekyo balina olutalo lwe balwana wakati waabwe ne mukama waabwe Museveni oba seekyo nga bali mu ddiiru ne President Museveni nti bajje basaanyeewo music industry kubanga awala wonna bakola bulungi nnyo. Nze Mityana omusajja yansaba miliyoni 3.5 DPC waayo nga ze nsuubira okusolooza awo ate zaatwala n'aŋŋamba ye bamuyitaani oyo omusajja ate kasoga DPC w'Emityana era aliyo. Kati kyakubiri luseriza yali ansaba ate ne bivaawo embwa tezajja detekita tebwajja everything byonna byali asaba tewali kyakola ki n'aweereza abasirikale 2 bokka ku kivulu
naye teyalinnyawo n'agenda alya ssente ze kasafuna ssente ng'olembweze ye n'agenda mu bbaala embwe yibe yazizza meya muzaako ki singa kinaagaana kino okutereera tugenda kunga abayimbi bonna mu Uganda n'abategesi b'ebivulu bonna mu Uganda n'abawagizi baffe bonna mu Uganda tulumbe nagulu bajja kutukuba batutte batumalewo kubanga ne kuno n'okukusa obwavu babanga abaakutta n'omwavu obanga omufu tulina kati amabanja kati emisango ze bampaabidde ewakiso olw'ebivulu byebayiye kati sente zirimu n'amagoba kati ndi misango ngenda mu kwoza mu wakiso abantu bonna tuli mitawaana poliisi ne mwami Museveni mutuule wansi oba mwakola ddiiru eyo mugisazeemu yali nfu naffe nno lyedduuka lyaffe